Atenze ne bw'otasoma sifaayo mukwano. I don't care. Kaleke akana kasome kaleke Hello, can you tell me some information about one of your students, please? Selling banana in the market? Tasobola yadde okumbuuzaako nti wasiza otya omusajja asinga obulungi. Gwatasaana kukwata ssente tuweera muwala oguwakera ekyano zaali. I don't know that much. Her name's Flavia. Leeteraako omwana ono avengako wano bw'agenda ku ssomero. Kale tekirina buzibu. Kaleke akana kasome kaleke Nankuba yakoma kunkubako kano kuntuga nantuga kaleke beetaaga ettaka bana bali wano isebo takaki beetaaga ettaka bagala kuleeta nkulakulana ku kyalo kuno naye twagalayo ekazi ne bwe mutuwaako 10 ku ttaka limulina temusobola kusibwamu yadde akatono. ettaka eryo lyolaba ye future yange ye future yaffe ne muzeeyi yankuutira obutazanyira ku ttaka. My mom's home. Otunda oba totunda? Tunda. Totunda? Do. Mr. Thomas, I'm working. What do you mean you're working? Have you got the land, yes or no? Yes, I have. Sinza kuleka mukazi nga alina obuzibu bwati n'entambula n'engenda. Omukyala anyiira bw'atyo tekisoboka toyinza kuba muntu mukyala. Katugeze bwe nti. I'll crack your head. Right, you asked for this. Where is Safi? How many times have I told you to stop mistreating your sister? You're a curse to us.
We don't like you. Do you understand? Get down! Born by a woman, strong like lion, she gonna fear. I think we are being followed, and it's a woman. Who cannot hear and speak? I'm smelling your fear. If you don't come out, your sister is going to die. Move! And I'm coming for you. Her disability is not inability. She's so steady, tough like rhino. She got a mission, silent mission. Strong like a lion, she gonna feel. Egenda maaso kaka tugenda kubanga tulaba Mombwe ekitundu ekyokubiri Rainbow Umbrella ekyatandika butandise eno gye tulabidde mu Kalagi era tuli wano Elsage Films be bakutuusaako nate tugenda maaso n'ekifaananyi eno gye tugenda okulaba ne Media Arc nagambye tuli wano ku Arizona Club Kalagi leero we tusinzidde ate nga waswa nkoko tukwagala nnyo etandika butandise era nga tugenda maaso tukyatandika Magezi Ronald akomyewo Lutakome Tone Kayanja tolina kusubwa mugga ya Faizo Nakimuli Feriane ekyali ntandikwa Nalukenge Evelyn Sebugwawo Muhammadi gwe mwaka zake erya jeno kikankane tukyatandika butandisa ate nga tugenda maaso mpola mpola eno sala kunyumiririza bunyumiririza firimu eno omusuubuzi ogenda kwemuke Majestic Plaza level yokutana edduuka liri namba 8 ntandikwa ye mulogo w'olusozi luno era nga amayembe gaako era gakoowula ku makya ku maliiri bagende bakole amaanyi agajja ku lusozi okwo yentandikwa eya firimu era nga tugenda maaso ye Mombwe ekitundu ekyokubiri An Elsage Musabate film a VJ Emmys production scriptwriter ye Tony Kayanja Lutakome songa musi David Lubega cameraman etandikwa egenda maaso mpola mpola musi David Lubega editor wayo tugitandise Mombwe patu musi David Lubega visual effects songa olugero lwa Elsage Musabate entandikwa tugenda maaso mpola mpola musi David Lubega director of photography Nabate Bashila Welfare ekyatandika Elsage Musabate yataddemu ensimbi musi David Lubega graphics Lutakome Tony Kayanja ye director waayo kati etandise kakati tutandika n'omwami wuno yeyiwe Senkazi wo oddawa ngenda senkazi waawe kati ate wa senkazi gy'olaga nga nange waseddume gyenva owulira mutima mu watuula omutima gunjakirira ogusindikira eyo ne ngamba kenkikugambe wangi omukati n'ebintu bingi byeno kwakira yempu kadi nga mugamba yala kwakira oyagala kwakira ki omutima gwange no nedda njagala kwakira laavuyo omutima gwange ogambye ki kati yagwa ku mukiga gwe nkubulire bakugamba abakiga tukuba tebagamba nti nina ne kungufu nja kukuba taekwondo niza kujya ki ulira olunaku lumwe niza kujya ki sikia niza kukikuba
Na simu. Tarukuza kukyakira wange rukata. Bwaza kugyakira. Abadde amanya amugamba kwakira ntulege. Kumba yagala kwakira njawulo. Nojo kugyakira enjawulo. Ninjo kugyakira. Ozanya n'okuzanya. Oli amugaye empozi nga siri mu kiga. Tugenda maaso. Kaakati tuddako ewa jjajja. Efirimu ekyatandika butandisi tulaba kitundu kyakubiri ekya Mombwe. Njagala olabe. Male okubaanikira bbuza kuba nange saayagala. Abalogo bazibwa kwanikira bbuza gwe nojjanga onoonya mikisa ne gibula. Katuba tuli awo. Jajja ono omukazi mugamba mwagala ekiwala kikuliridde kyonna ekiwala kikuliridde n'ekinsobedde. Mbadde njagala okinyambe. Jangu kikoze eki ekiwala nkigambye okigambye eki omuwala mwagala nze gwolaba mwagalamu ebisubi n'ebitakataka naye omuwala nsobedde naye baali ku kyalo kuno bakimanyi nti ayagala kasiru kadi nga mga tugenda mufunira empityo oba empityo yenki kadi nga mga afuna akabika magombe ge akabika magombe bakatunda mu katale ka akabika magombe gwe tomanyi kabika magombe ate nkamanyi kale leeta akabika omulalu omuwala si mulalu ono omuwala mulamu tabangako mulalu alogera ono yalabye kale genda oleete siriwaleye nejjajja mutwetolooza jogobedde amanyi akabika magombe nte namba kamunda akomanyi wabwanika kenkaleete tugenda maaso nayanguwa namu ayina ekiwala kyayagala kadi jjukira tugenda okukomekereza ekitundu ekisooka tuleka mukyala Ngabi alumbiddwa abasajja ab'omutawaana baabano muyitawo mukazi wattu ali lubuto yenna kimuli Ferian. Mbayambe ntya bakulu twagala Ngabi aliwa taliiyo Ngabi yensonga lwaki tuli wano kiki kye mwagala bannange Ngabi taliiyo ono kwe kuba essimu boss tusanze omukazi ali lubuto ate jjajja yali ayagala saddaaka etannalaba ku njuba muleete oyo tugenda maaso bagaye tutwale ono nze nja booca we mummanyiira kumba ono yali kajanange tekalina kisa bannange omukazi owa lubuto mengumi mu lubuto efirimu egenda maaso kati nga tudde ewa jjajja balina empityo yakafunye dda owaye jjajja efirimu egenda maaso wangi mwanye Steven Kabanana nkaleese nagambye tuli ku Arizona Club Kalaje ate nga jjukira buli Friday wabeerawo Oldies Night, Saturday Dance Mix, waliwo DSTV n'ebisulo ebisulwamu ebyokugira wali ebisulo mu matooke empale zangoza kali waliwo anonye empale ze kati ate waliwo eyatutte empale jangu omwagala yoyo mwagala oba omuye yagibbaata ngenda mukuwa terera nkuwera ava yetegese yenna ayimiridde laavu njerere laavu omulaavu ayimiridde muyizi tasubwa oli mufumbo kati weewaawo kumbe eno waliwo ayombera empale nze tuzambala ffenna gwamanyi gwe empale zo gyosanga gyoziteeka kati ezango nnyini kati olabika wazikwese saagala kummanyiira tonangira ekyobutoza mpale ennaku mwenda nga so za mpale si nnyingi kumba waliwo eyatutte empale siruwale awo ali mutima awo aba siruwale laavu bamumumese bumesi
bamumesera vuba mumesera gwe uyo munywerezaawo bw'omutagwa omanyi naye nkoze ntya emisambo nga giringa egiva ebuule gyagala kudda bweya kani ng'amugamba mulimu guno gwenkola engeri gy'otampadde sente ogenda kulima yiika yange y'emmere ogenda kunnimira yiika kali ng'amugamba njagala mukwate mukuteeke mu kigere buli w'olinnya bw'ati obe ng'olinnya mu mutima gwe ogenda musanga ewaka nga ali talatibu baasi ng'amugamba ajjamu engato efirimu egenda maaso agenda mumuteeka mu kigere ndagamba ezigenda kwemuke Majestic Plaza level yakutaniduka lidi namba 8 ayingidde naye omulimu guno gw'amaanyi mu kifo kyayiko ojja kulima 2 onolima yiiko ina kulima 2 kati ate kasita ompadde ono nja kulima emu naye alima emu kasita omumpa tujja kulima 2 kale kenkole omulimu gwange kenkole omu lengera omwana gwe batuninze gwe kati empala eri mu mabeere obadde omuwala bamutuninze ogenda okuwulira kumbe batuninze mulala wuyo mufunye wangi omulabye oye wamu omuwala laba omuwala banange kumbe ono ekimuliko kirala banange nange ono olulenzi lwakuno luliwa ono genda tunula mu kigere jajja olimu amagezi naawe mbu maluwuni jamu maluwuni eyo omukazi yavumye jajja abafazali okugulu kwabwasigaza naye trompa mukazi temako oba otemako tugenda maaso gwe kati omwana si yoyo si gwe gwe nagambye oleete empale nyiniyo gwe nkuwadde yoyo si yoyo oyo muganda we kati kitegeeza aleese empale yono kati kyoba olina okukola okujjamu ono sooka oleete empale yoli gweoyagala bw'obanga toleeta ono gwogenda osigaza ate ndaba atandikidde mugiya laavu ye ebimbye kati owedde kyesimanyi oba oli mwetegefu si yoyo jajja onzise gwomanyi ate buli womulinnya ayongera kukwagala togeza n'olinnya nange efirimu egenda maaso ojja kulinnya oli labetabu labeta egenda maaso kaka tuddako ewangabi babano laba laavu kati ate ono aba agendera babwamusanga n'alinnya amulinnya maama ali mu nkizi owange mwana gwe leeta ebiwagu byo wano leeta ebiwagu ebyaki ndeka banange laba tabu laba firimu laba ekizibu baako nze tomanyira nawe bambi gwana gwe gulaba olina empisa embi nze leeta amatooke agakayanidde efirimu egenda maaso tugenda maaso bano baatutte omukazi w'olubuto wuno bamutwala efirimu egenda maaso nagambye tuli ku Arizona mu Kalagi big up to manager yeyowe abenkwakyo madamu Jeni abenkwakyo wemuli egenda maaso ono agenda okutuuka ewaka anoonya mukazi we mukazi bamututte kati abayayi bamutadde ku muti azitoye tojja tuzitoowerera bamutadde ku muti yabazitoowerera ne bamukwata mu magubeeni kali kumbe bamuyisa mu nnimiro nyini waali wano
alimu kasooli ono omusana nga gumwokyeza n'avaamu essente agenda okulengera abaaye mukiwangi mukola ki jangu tukunyonyole stupid nonoliremanenge onyonyola kyekyo egenda maaso yamalamu musubi mukazi wono tamulaba agenda okuyita omukyala tamulaba kino kintu kikyaliko omuliro jukira yagezezzaako okwerwanako wuno bamutwala bamutute ali lubuto ku nsi kuli abasajja abakambwe jajja yagambye balina okukola saddaaka ey'omuntu atannalaba ku njuba balina twala mukazi wa lubuto wuuyo yakanda kusinda osinda yakanda kusinda abasajja ne bamuyisaawo teeka wali ku lubanyi kasire John Bosco wiri babazanye ne baleeta ku lubanyi we bakolera saddaaka ku lusozi waggulu njagala olabe omugagga ayagala buyinza omuntu okufuna amaanyi si kyangu ayagala buyinza kyova olaba asazeewo asaddaake basi mukazi w'abandi tubona pipira basalo oba tulaba mugire omukazi yakuuye dda baagala kusaddaaka wa lubuto banne saddaaka ki omuli okutwala obulamu bw'abantu efirimu egenda mu maaso kaakati jjukira enkoko gye baasaddaakayo okubanga bafuna effumu ono yali nannyiniyo naye yalina emisambwa gye agisabira wano kasiru tayogera enkoko ye baagitwala bafune effumu omusambwa ne gumumira mpaka ku lusozi yenna Lukenge Evelyn oligino n'emuziki naye si mwangu kati teyagwa ku ffumu lyabwe n'alijjayo effumu alitutte kaakati ono aba akyanoonyereza bye baatwalidde omukyala kati nga tafuna essimu wangi manyi onoonya emmese eyakakuwambako erinnyo lyo wangi nze emmese eyo eyatutte erinnyo lyo kati leeta bwanno Kereme otwale mukazi wo Gasiya kati Kereme bannange kyava jja Kereme yuno bulazi obadde ki kyava afuna ebyayaawo bamugambe leeta Kereme jukira basi nafuna ekyayi ono nga akyuse mu ndabika Kereme tugende jangu todduka Kereme nawe bannange nga biyenze mukwano gwo nga bimukwano gwo nerabidde kati jjajjajja balina okukola emikolo gy'effumu emikolo egy'okusaddaaka gyonna bagikolera ffumu kati ate ffumu siririiwo bannange kati ate ani atukutte awazibu kuno si kutukwata awatakwatika effumu atene effumu libadde mwana
ye Kasira John Bosco ligino nemuzi egenda maaso omuntu akoze ati omuntu twakoze atya kakati tuddako eno mala okunaaba kakati kumbe waliwo komando nze simujja kummanyiira nenkwagala oli wano kati mala kulaba gye weeyambudde gye ntwala nga egenda maaso ye mugga ya Faizo Original Names naga etujja mulaba mu mugabo ekyokusatu n'akabba eno erabika erwanya entale n'empale eziwera gyagenze nayo gye yagenda naye empale yo abasajja b'ennaku zino nga muli balogo kakatuddako ewa mwana muwala Kasiru ali wano jukira Kasiru ono talina abasajja ku kyalo kuno okujjako era loodi yalinga amusooberera abantu nga tebalaba kati yajja n'effumu jukira effumu lino alibbyeyo naye alina amaanyi ayagala kulumya bali abaamubba enkoko ye kuba nkoko ye gye baawongayo funa effumu eryo kati ng'asooka anoonya waali kweka yeetegereza baasi ng'akwekawo ffumu ng'akwekawo weebale munnange nange kambeereko n'effumu eryo afazaali ffumu lirina amaanyi abakazi nabo baagala ebyawo kati ng'akwata kidomola sooka agende ku luzzi akomewayo anaabe effumu nerivaayo teryagala byakulikweka nawe bannange ngabi kyali wange nawe tulijja tuzannya ffenna kale bulijjo mpa bulijjo kakoola jangu ebyomukwajjo biteeke ebbali bakuntumye nze mukazi wange tajja kufa ku lw'okuba ggwe yamukwata n'amwolekeza ndagambye sinema eno weggwera tuzzaako bandiyoke tulaba Mombwe ekyokubiri zonna mu kilabu tuzirina bulunyo kw'emizi vidiyo tusanga ku Segawa kaakati gwe baaloze bano abakiga tebabaloga ndowooza nakuloza eddogo lyakutte yajja na muggo gwe noja okujakiira ninja okugiko ojja banas saakumanyira jangu ojakire ku mamayo fe abakiga esitumanyirwa nagambye ye Ninsima Havens Original Names omuyaye kati omukazi oba yamuloga yatama butami ono wuno bamutwala tugenda maaso tuddako ewa Mr. Kabanana jajja agamayembe go galabika gandali omukazi nagambye kumwagala kati ate omukazi ajja atya n'omuggo gubalirwa mulaavu oyagala kwefuulafuula ate kwefuula ki omukazi abadde anzise busi tugende olime yiika yange kati tomanyira na byayiika sijja kuzirima tolime kati sikyabirimidde ddala sijja birimira ddala onzanyirako eyasembayo kunjemera namusaako amayembe 7 gwe ngenda kuwa dazini 4 ojja kumanyira efirimu egenda maaso kaakati we bimala okugaana waayi kangende wa Kasiru wange yamanyidde ennaku yayina Kasiru we ng'amulumba tamulumba nga bamulaba gy'alabiriza kati agenda otuuka wano mukazi taliiwo wonna byasaze eri adde bamutta miggo enono taliiwo muntu akoze atya jukira Kasiru okumwagala biba biswaza abayaye nga bw'obimanyi kati agala bamumanye
agerembere omukanyone kutuziku abakyuka akwata ku kidomola soko lindeko dinifumu ate gwe okimanyi dino fumu eno enjobe y'omukasaka yalabanga golodi line fumu gwe line eni katonda wange eni oli kati bulijjo bintu byali byannema naye lwaleero luno line effumu siyinza butakwasa ate kati ngenda tandikira ku mpologoma lino litta empologoma mu byokusaaga lino laba effumu litunula maali njere kaŋŋendere nawo ngadduka n'effumu nga wuuli agenda egenda mu maaso kaakati ogenda okudda erudda amulina bamugambye omusajja okwambusa ono ku lusozi ebintu si byangu nagambye tuzzaako ndiyoke ne ba super dancers eyagenza okuyiga maama nyaba effumu lyamutabukira tabukira liiryo ani gwowalaawala terimwambudde engoye limwambudde empale effumu limwambudde otwala ani nnyini ne limugamba nzizaayo bansonyiwe effumu lyogedde ntwala mangu n'abigula n'ebisambi tugenda maaso omusajja oba aleese omukazi w'abandi omusajja bannange baabano oli wuli atuuka ekinakanika mwe kikino mukazi wange aliwa eri ngambye eri omusajja n'amugjako omutwe omusajja amugiiko omutwe bannange atemudde mukazi wali babadde bamuleese ku saddaako ono bamulimbye ogenda okulengera ng'omutwe gukulukutyemu eyo labe ngumi amanyiira nange kikankane emu eno nsolo mpologoma gwe nankani soko waliwo emirimu emirala irino nono naye amutya gwe bakozesa ebyokutemula gwe kwata oli nono akwata ono tugende sooka akwata eno saddaaka endala buli emu bagisaddaakira waayo n'atwalayo saddaaka nono najja yeetika ono waakuziikibwa kuba teyali ku saddaaka atuviire mu kiggwa ne bamuyisaawo firimu egenda maaso kaakati eyabadde amakulu mu kino teweemooleranga mu bitali bibyo laba bwatunula ye mulogo w'abakazi ye mubbi w'amafumu laba bwatambula atambulanga mu magoti ali wano alinga mu magoti effumu limugayenzizaayo gyonzize oddamu ne weemoola kati nnyiniryo agenda okujja akola kyono jukira lisanzaawo ate ono yalirese mu kayumba waggulu gwe musiru kwali badda nga mukumanyira
jangu wano oli jangu wano ate kasiru atayogera aba mukambwe yakumanyirira ebyange toddanga munsi ate ontamye gusajja gwenyi fumu lyange nkuwe kati ono olwalikwata wakwata efumu efumu litabusi enve wano oli n'atema efumu banange alemedde efumu neritema amalogo gali wano olaba n'embuzi yeripye ku muti teyagala kugira ebizibu biri wano naye n'atema ayagala aliwondere kali kumbe ono yabadde alinonye basajja bakambwe nagambye Mombwe Elsraj Films production in action sagala bagiyita Mombwe omusuubuzi ogenda kwemuke emizi video natenga bulijjo SD 18 tuli awo ku Segawa kali n'atandika okuyita emisambwa gye kadi olwayita emisambwa akale ne kakwata abantu gwe obudde bwe sadaka buweddeyo emusambwa gunyize nagamba tosobya kati olabye kati jajja wuuyo kati asitus ani ogenda okwetegereza gwe munnyonnyola enzije gwe egenda maaso ono agenda owulira emiranga egiva mu bakama be kyava akwata kati ono naye ensolo bulala nagambye ye kikankane Sebugwa Muhammad kati ono abajja vaayo naawe kiki nti kati buli omu byatabusi ate jajja nga ayuza buyuza ogenda otunula jukira akolera kuwonda za bosi tamulaba wuli aggwerayo alengedde bosi nga ggwerayo efumu saddaaka obudde buweddeyo baba wennaku mbale ng'amaze otuukiriza saddaaka kati obudde bwe buggwayo effumu liba lyakutta buli gwe lisanze ono wuuno gwe bawadde ono bamugamba mutwala omuziike babano wowe maama jajjange omusamize watuukira okuddukira emisambwa jajja Mombwe bannange bano nabo bakereesa lirino liryo gwe nagamba ntya Saalongo munange ensonyiwa bano abaana be nagamba basaddaake mu bwangu be baleesa obuzibu ne baluwayo wangi ngonze mmenye sensensebuse saasira wattu nze era bwe kiriba kimu nange ndi kuweereza sigaana siriddamu kusobya onsonyiye n'atema n'akunta amayembe mazibu obeera nago naye ne gakutabukira gatabuka egenda mu maaso kakati nogenda okudda eno ono bamuleese kumuziika bamukubye ngumi n'azirika waliwo amusimira entaana eyanguwa kumba obugalo buzannya bagenda muziika mulamu yerutaako metone kayanja ageeka kati olwadde engulu teyasooka basimaki omusajja ali biza asimira munne entaana mwaja yebazanya wiriba oligino nemuzi maluku baziika fuuti 3 nze nja kuwa waneemu ekumala 3 zaaki zonna male noku kumba olyeza engulu oyiguliza ki tunulira muvi eyo tewakyali kisa akuna mchezo ogenda maaso eno yoyekalagi
nagambye no yeyekalagi nakwata ekitiiyo neyeyongerayo kati bosi wuno effumu litabuse eyabadde ayagala amaanyi sikyayagala palamenti bagireke kanzire mu nkoko zange wowe mama efirimu egenda mu maaso ono wuno ye magezi zonna original names apo ye kumbe waliwo ajja n'entiyo babadde bagenda kumuziika ate baatemudde mukazi we kati ono ogenda okujja jjukira agenza agoberera bosi ono gwe basoose okukalakata ekitiiyo talina wadde akasamba mu nkizi kyali alo abakazi mufumbirwa oyo naye ssebo omugwako oba ogudde mu bizibu ono aba ali wano waliwo atuuse ekitiiyo beemimwa amamu egyo kati ogenda okudda eno nsonyiwa twana tomanyira genda eri teri kuddamu naye bambi byasala eriye nawe tongoba munaye nkwagala twala eri mu bantu nga tondaga nti onjagala bw'obeera mu bantu oweekweka musanyi mbonyebonye damu kummanyira kati ono genda okujja bannange ani agenda okunsasula ez'omwezi maama wendifudde naye nosooka okola ku ceeka eyo nagambye egenda maaso abatemu balwawo kaaba naye atandise okutunula nga wasuwa nkoko omulaba saagala ennaku emutta ono yatunula ennyama naga luno lumbe olwo lumbe jjukira atemye mukazi we wuuyo laba tabu laba ensolo onona panfo muvi nja mukuba ekitiiyo naye oyinza omukuba ekitiiyo ne kibongoka efirimu egenda maaso ya bomusakata eyo bomusakata kano kabakalakata yo this one bad man in the area ameya one fini can name is filia and this one that can name is say this I know say a fire bomb me can cool this one I wanna check linda ko hai waliwo ekijja laba ekizibu waliwo ekizibu laba ekizibu tunulira ekizibu wuyo kabako firimu yino mama awagwa pan the street aya this one man pan yada aya amise wafinu ose omujamaika bimusobedde omusajja sirika kwe uyo musajja wawa oyo musajja aliko miliyoni ezi twalere nawe kati ate omujamaika miliyoni 2 nezimuwaga daba firimu miliyoni 2 malokola 2 zino malokola sente malokola miliyoni 2 laba olutalo firimu yino mombwe tekwe
ozanyira kwa movie eyo jangu musajja milioni 2 zile sobuzibu milioni 2 eri egenda maaso karajina ki egenda maaso no jatulabide mu Arizona kiki ezo milioni zo 2 zikubemu jajja jatuge tukole amamayo jayembwayo ani goleta kamunguluze ndeka efilimu ngenda maaso uyo base mukama we yatabuse dakati nja mukuba ekitiiyo naye ono abulwako ne wamutandikira omusajja abulwako ne wamutandikira firimu bagiyita Mombwe nate nga bulijjo minze nkuweereza tugenda maaso egenda maaso basi akola ki ngenda mukuwulira ekitiiyo mulina mu gaapo abaleeta ekitiiyo wawe mama basi kale laba olutalo firimu yino musajja adde ayiseewo oli apasusi kanyama egenda maaso kadi bifuuse bya cover nagambye ziva mu EMMY's Productions MK natenga bulijjo yensibuko y'ebina Uganda ekitiyo bakimusuuzizza bamuwenja oliruddawa tabemboko ani gwomanyira otyo nja kuyola agenda okwetika omusajja bayola muyole bamuyadde labarutu ono naye onafuna wazi soke ndaba omugo kumutwe apana omusajja akaluba akawanga eyo nagambye kina Uganda kyolaba productions in action bamwabya bwabya bamuyita Lutaako Metone Kayanja tumulabe mu sinema nyingi efilimu egenda maaso agamba kikabaya mama Destiny Chiwa Eva Mutyaba mwena tubagala nnyo manager Peter Arizona Club manager Peter yataddemu okulayika ndi atuyambira noba tubaweererezaako wano tulina mu lwaliro ku Arizona yamaliriza omutemu awoledde kale nabali baleeta obuzibu ono kyeyakola n'akomawo mu kibira baawonga enkoko ye yali ya misambwa n'agamba Nalukenge Evelyn original names oba bakasiru beegayirira bati olulimi olwo b'emisambwa lugiwulira enkoko ye baagisaddaaka yali etulamu liiryo neriddayo enkoko nedda bagisesemye yeyo ng'okoze maama oboneebonedde mu mayembe naye tugende ajagala nga mwana osange waka oli nga alina akabwake nga tebakakoonako kale nno yagenda enkoko n'agifuna ne firimu yaffe nekandi esembedde entandiko y'enkomerero nate nga bulijjo eminze badde nkwereza leero tubadde tusinzidde wano mu Kalagi Arizona Club
we tubadde tuli ate nga tuzaako abaana b'endiyoke ba super dancers awendonge kabe mpaka ku makya tukyagererera maaso gwe Eva tukwagala nnyo 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 nnyo